Ontyo namba 3 yani ye Aisha A. Era tulina ba Aisha babiri. Salongo we tutebye we watuufu. Wewo. Ontyo. Salongo atebye ku namba entuufu namba 3 ye Aisha A. Era nga Salongo nsiko nene nanyini bakyala mu kwoleka ekitiibwa ekyokuba n'abakyala abangi. Ne ono omukolo saagulya Salongo si bwe kiri? Ogwono Aisha nali ogugwo nja kuyingira yingira omukolo gwa Aisha nagwo kuola ogulayiga gwansuba ne Salongo ndisize emmere y'emikolo omwezi guno lengera Salongo ng'akola omulimu mu kitiibwa n'okwagala okungi ka smile olowooza nti oba kaina je kasuulwa naye ng'okuva lwe twatandika okumusisinkana kabeerako sanyu jerere namba alina kajjamba ako kaabawaako Salongo nga kiwedde n'ogamba nti oba oli awo weewaawo kale agenza kubeera ng'anoona namba 4 naye tugenda kubeera ng'atumufuna bulungi nnyo nnyini ddala namba 4 Salongo agenze kubeera nga amunonayo eno gye bagenda amaaso n'okubeera ng'ate bambalira namba 3 amaze okubeera nga atuusibwayo kaakati nti oba mmanyi kale namba 3 atuusiddwayo kati namba 4 yagenda okubeera nga aweebwayo kale atulaba ku mukutu Viki exclusive nkwanirizaako nate era nga ku mukolo gw'ebyafaayo nga nkola ebyafaayo mu mwaka guno emmotoka gye ntuddemu ye ya Habib Weds Aisha A ye mugole namba 3 namba 1 mukuwadde namba 2 mukuwadde right now ndi ne namba 3 ajebaleko kale sebo nawe jebaleko amanya gaffe amanya gange nze Mukuuma Nakazi Aisha Daddy wa Salo mami wa Salo yegwe mami yesebo waliwo namuyita daddy nedda kale kibadde kinkutte bukwaso lw'essanyu eringi kiwulikiko kitya okwambala mu kyambalo ekyo kiwulikika bulungi olw'essanyu lyennene eri olw'omwami wange lyantuusizzaako oli namba mmeka mu bakyala ndi namba 3 wawulira otya okuba ng'omusajja akugamba nti gye nkutwala gwe namba 3 saawulira bubi kiri awo kuba olw'ensonga nali nsanzeewo abakyala like wano conversation gye mwafuna mutandika kwesanga kweraba akyali kitya nali ntambula ontyo n'ensanga omulungi nantandika obugambo bwa love weewaawo nange ne musiima ne mugamba tugende omulungi nandabirira paka nakati bwe bulungi buno bwendiko obutaliiko kamogo so okuva kwola omukwano ne gusimbulira mu giya yesebo ne gusimbulira mu giya paka nakati kyova olaba tetunaba kweta tulina okaddewa paka bukadde wanki sebo namba emu tekyamuyisa mbubi tyakuteekako bujja tewali bujja bwonna bwe yanteekako era yannyonnyolizanga muganda we era tuli ba luganda lubeerera ewaka mweyisa mutya ewaka tweyisanga era abantu ab'oluganda ate era abantu abakulu tukubiremu akafaananyi bukedde awaka muliwo 7 mulamba Salongo yabaleseewo temulimu lwe muyomba mukoza abaana babeera bangi mu nnyumba olumu beesosonkereza tetulina kuyomba n'abaana baffe tubateekamu respect okuba nga bakwataganira wamu omulinamu abaana bameka mulinamu abaana 3 wawulira otya ng'akutegeeza nti ndeeta namba 4 saawulira bubi olw'ensonga kuba nange nali nsanzeewo abakyala yakwebuuzaako nti namba 4 kati muleeta
Yaneebuuzaako era n'amwanyanjulira n'aŋŋamba ono omutoowo ne tumwaniriza. Ng'amaka tegabulamu butabanguko, singa obutabanguko butuuka waawakaawo kiki ekibaawo? Ewaffe tekiribaawo. Leka naawe wakamala mu ddi eri ebbanga ki? Ebbanga era si ddene nnyo naye ng'era nshikiririzaamu ku bbanga lyemmazeewo ndaba nga tekisoboka. Okay, ekisinga okubeera nga kyewuunyisa ensi, omusajja ono akikola atya okubakuumira mu nnyumba emu? Era ennyumba erimu ebisenge bimeka? Ennyumba yo sijja kulimba, nja kyesigaliza nga nze. Otyo? Kati akikola atya okubakuuma nga muli wamu? Kutukuuma, kutulabirira, kutuwa keya, kutukwata bulungi naffe ne tusobola okubaawo. So bwatyo bw'abakuuma? Yesebo, era naffe wetumukuuma. Omulungi wa ddadi era omulungi wa mami. Kiwulikika kitya okubanga abayita abagamba jja tugende mu kwanjula ng'ate tugenda kwanjula mujjawo, naawe n'ogenda ku mukolo gwa mujjawo? Siwulikika bubi olw'ensonga kuba nange era balina okuntwala ate ne bannange okumperekera. Bubaka ki bw'oyinza okuwa Bajjabe abalala? Kenyinza okuwa Bajjabe abalala tunywere tulabike okulabika nga tufumba, tulabirire n'omwami okulabika nga tumubudaabuda bulungi tusobole onywerera mu laavu yaffe paka bukadde era paka lubeerera. Mu mbeera y'obufumbo bwammwe buno oyinza kuwa Bajjabe kayimba kyakabagattira awamu? Wangi? Akayimba nga mwenna kabafiitingamu. Akayimba ko mbadde seetegese. Kale just linnya lyako ffe tukanoonye tuwulire obubaka obulimu. Bampa aka David Lutalo. Ke bayita batya? Wangi? Munange enondekawo mba nsigadde mu bbanga. Yesebo bampaako. Bakuwaako? Teekayo akayimba bakasabye ku ssimu yo ku kompyuta yo ba mu comment section. Ekirala leraga emikolo ginyuma bangambye olumu mumukolako effujjo. Kisoboka kuba omukwano gubwamu okuzannya. Ani akulira akakiiko k'effujjo mu bakazi omusanvu? Era tusobola okwegatta kuba olw'ensonga tusobola okugendera mutendera. For example, omusajja bw'aba alina abakazi nga basatu abasalira ebiyungu, mu biyungu n'asala ekiyungu kya wiiki oba mwezi nga tadda wa mulala, ebiyungu by'abasula mu nnyumba emu nga muli musanvu bya nnaku, bya wiiki oba bya mwezi? Ekyo nina kyesigaliza nga nze. Naawe kale kamera evuddeko mbuuliraako kaama. Nedda bambi. Nze nga ndi mukolo gwo najja tewandaba. Kale jasi byakyama. Ekyo nkyesigaliza nga nze kuba omukazi teyeemalirayo. Kakitegeeza nze nnyina olugambo. Nawe wama abantu bangavuma olugambo nfaanana olugambo. Anti olina dufaanana olw'ensonga gwe mulimu gwo. Mukitegedde mmwe bawaataayu. I am fascinating lugambo because of the mulimo. Yes, the message is wow. Tunona no namba ndala. Kale neyanziza neyanzege. Mbubaka kibwo abatannafumbirwa. Abatannafumbirwa obubaka bwembawa. Basooke banywere ebirungi biri maaso. Wamanzi nyekino nyamba abantu myenkibuuze buli mugole gwensanga. Mbuwama Salongo yalibanga yateekawo kembera yeddogo. Ebakwatirawo. Ekyo tekiriwo era senga kyaliwo senga akatabankano weekaali. Wawulira otya okubanga abooluga otegeddeko nti Salongo aleeteza Bajjabe babiri ate baluganda? Saakitwala bubi olw'ensonga biri biba tebinkwatako bali baba baluganda bwa babiri. Gwe muganda wo singa abazze Mudya osobola okukkiriza n'ofumba naye? Anti kati buli muntu aba na mutima gwe. Katugambe nti kizze muganda wo olina sisita wo? Nze sirina. Kati tugambe gyali. Kimanyi gyali okitukwese bukwesi.
nze nze banzaala omu era nenkyebalizaawo. Weewaawo neyanziza nnyo neyanze. Kale bambi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaamu warakumatula. Oviira oli wa tribe ki? Nze ndi Muganda. Ova okakuziba omukolo gwo gwabadde wa? Gwabadde mu Nanga. Mu Nanga. Gwe nali omukolo gwo ati kati ndidde mingi ntabadde sijjukira leero gw'obaleka. Anyway, thank you so much mugole. Anziremu kubiko oba Metron anaakuyambako. Ajja kunnyambako kuba olw'ensonga gwe mulimu gwe. Nawe weebale kubeera ng'ogugwo ogukolera ng'olimu happy. Okay. Mumpadde emmere nze nsiimye emmere naye nzijja ewammwe lumu. Kale, thank you so much. Eno waliwo abazaalibwa Mubende. Weebale okutwaniriza. Ate era njagala okusooka okwebaza mwannyinaze olwa kino ky'otukoledde ffe ab'Omubende. Ate ne neebaza ne Ssaalongo ekintu ky'otukoledde kikoze history mu famire yaffe. Ate era ne neebaza ne baganda ba Nnaalongo sayidi eyo ewa Ssaalongo. Mwebale nnyo okubeera obulungi bwe mutyo. Mukama akibabalire. Amanya gange ssebo nze Ssenyonga Zaveriyo. Ndi muzzukulu wa Ssenyonga Zaveriyo yeebase ewaffe Mubende. Ate era ng'ono mwannyinaze ye wa Namba. Tuli bannabbeere. Mu famire yaffe nsanyuse nga buli ggwanga eriri wano mpulira abateeso gye bali twabazaalamu twabawasaamu baganda baffe batugenza okulaba nga tuli waka. Sijja kulya nnyo budde ssebo Ssaalongo kano nja kayisaawo mangu kuba kojja musajja akuzeemu akaddiye ayina ekirabo kya Ssaalongo. Nja kusaba kojja okimu kuba tukole tyata awo kojja kitwalire Ssaalongo. Akiwenze akiwekwe kitwalire Ssaalongo. Weebale. Kakati ogenda kimutwalira ye yajja okumanya ekirimu kituufu. Ebirabo nga bw'obiraba ssebo si byamaanyi nnyo naye bya nsonga. Ebisinga sijja kubikwanjulira naye nja kwogerako ku birabo bitonotono eby'ensonga. Ngenda kwogera ku kirabo eky'omufaliso ekyo. Ekirabo ekyo tukireese olw'ensonga nnyingi nnyo naye nsuubira Ssaalongo ensonga ezo ajja kuba zitegeera. Kituufu. Tonnyonnyololola awolaba ku byakalulu bakitegeera. Baba bategedde. Kituufu. N'ebigenderako kwebiri wali bulangiti weewaawo. Kakati nendeeta n'ekirabo kiri eky'emikeeka egyo egiri awo naye mulimu gumu guli ogwakalanamye. Ogwo era ndowooza mwannyinaze naye ajja kutegeera lwaki tuleese kalanamye oyo. Gino emirala munnange twategedde nti eno bambala ntalabuusi ffe eri ewaffe tukomba emidaali bwe tukyate nga weewuunye ne mu nnyumba yaffe kumpi abasiraamu be basinga obungi. Kati naawe nensanyuka nendaba nga ndi waka naye kalanamye oyo atuyambako mu kutereeza obufumbo. Ono sengaawe yakimubuulira kyagenda okukozesa kalanamye oyo. Neyanziza nnyo. Nsuubi ngenda kumaliriza n'ekirabo kiri ekiriwa kino. Ate ekyo nakyo mbadde nkyerabidde nti byansuseeko. Kakati waliwo ekirabo eky'engogo omukondooza yagirese. Yino wano Ssaalongo naye ajja amanyi ensonga y'enkoko eyo. Kituufu. Enkoko eyo mu ngeri y'okugera obudde obw'essaawa. Era bw'ozaala abalongo emirundi 10 ffe tetukaaba mwannyinaffe waali. Kakati njagala namubawa n'ekitanda kye nakitunda. Kakati bwodda ng'ojjanga bugenyi bwe nkwaliranga wansi tonyiganga. Ekirabo ekisembayo kye kya Ssaabasajja ekifaananyi certificate eyo
eraga nti mwannyinaze oli w'amaanyi era tuli b'amaanyi mu Bwakabaka mu ofiisi ya Kabaka. Somako ebigambo ebyo taata nonsonyiwa. Kuliko ebigambo ebiriko. Ebigambo ebiriko bwebimaliriza ng'otwalira Ssaalongo ekirabo kye kino ekirala okuva e Mubende. Ngenda kulondamu olw'obudde. Weebale. Omuko Ssaalongo Kapipo. Tukwebaza tukwebaza obutikkiro bwa Buganda. Ekiwandiiko kyo kyowerekerayo bakikomezzaawo nga kya siringi ze sitagenda kwogera. Era ssebo Ssaalongo naawe ekiwandiiko kyewalekayo abaawo ab'e Mubende bakikomezzaawo. Ekirabo ekyo kibeere emitwetwe wa Ssaalongo wa Mariyamu. Ssaalongo buli lw'onojjanga ky'osooka okusoma. Kakati taata era nnyamba otwalireyo na kino eya Ssaalongo. Ssaalongo weebale kutwagala. Weebalire ddala. Omwana yagambye mbu ye talirejjula si bwe guli baaba. Kakati ffe twagala okubasiibula ab'e Mubende naye tugenda kuleka keeki kyannumye. Twategese enteekateeka. Weebale nnyo. Omwana oyo gy'akutte kowootuuka eyo otandika ogisosootola. Weebale kembadde ndeseeyo taata nti maama waffe gyali eyo tuli ku Zoom ali buli kimu akiraba yakizuumiza ati tewali kyatalabye byonna abikola ki abiraba. Neyanziza nnyo neyanzeege ku lw'ab'e Mubende. Timu Mubende gyemuli bannambye waliwo n'abaawa benjagala okukubira akalulu wano abalongo abagomba gyemuli wabalabye ku TV muli b'amaanyi nnyo. Neyanziza nnyo toyanzeege.